Ekisooka ennaku zino oba ngenze enkula mulimu abantu besimalirako biseera kati Nabiira y'omu kubo era oli bwampita nanga Nabiira agambibwa ati obadde oyanukula otya mba ndabanga nvuma awo saagala kusingako Politics Uganda Limited abantu kati abamulimu abasinga obungi bakapere. PFF erina okwetega erabe nti nayo erina okufuna ku ssente eziva mu gavumenti. Dr. Wega Embala yagendayo nga tamanyi binaava. Ekyokubiri we twabeera ne gye twayita forces of change bw'oba ojjukidde nga teweerabidde Dr. Wega yali omu ku bantu abajja Katonga ne Lumu. Wabaddewo empuliziganya wakati waffe n'ebibiina byonna ffe bye tukonsideringa nti biri genuine. Lulumi eri abadde talina waabeera baabasala ensawo nga Ssemujju bwe bamusala ensawo enajja Nankundu. Aze mu Parliament emyaka 15 buli mwezi wansalako $5,000 siwa kulekera nandala kitebe kuli ssente zange. Okwago yalina kaadi ya life membership mu DP. Nimunga gwo yaniriza bayigana yazze nawe yo wagisuulawo. Nupi yakoze kyamagezi nnyo obutaba abantu kaadi mangu kuba wabaliwo abadde bagenda kusenguka bagende mu PFF. Ssemujju ku bintu byogera ku Museveni mu Parliament nga takusiba toli mukwano gwe. Ebyogera ku Museveni ebyo nga toli mukwano gwe yali yakusiba dda. Nze njagala nnyo kwaba agandi Museveni ne Besigye be bamu bamuntu alire Ruzira bamunsibire emyezi 3 esatu joka bwe giti Besigye amaze musanvu. Mtasoboka human being muzibu musajja yene ensolo n'omutabani ng'ensolo nkadde omuntu gwe basooka okusanga nga agituddeko nga bombi bagituddeko n'aga abasajja babi ne mutula ku ntenkadde nga ndwadde muli babi. Ono nalekako omwana gwe baddemu okusanga n'aga nti ate omwana yalina amaanyi ate omusajja omukulu yatamuze ebigere n'ajjako omwana n'agituulako gwe basanga n'aga nti ate omusajja omukulu yali saasidde omwana ne bagivaako ensolo n'etambula ng'eri yokka nabo bali ku bigere gwe basanga nga siranga bantu basiru nga bantu ensolo yakutambulirako ate etambula yokka. Lutindo hano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza bwona osinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo n'embeerawo mu studios za Radio Simba okwanjulira programu eno nina Richard Baguma nina ne Ibrahim Ssemujju Nganda olunaku lw'olwaleero ye ssaabawandiisi wa PFF. Njamuwa comments ze ne Baguma buuza abantu congratulating ne Ssemujju okugwa mu bintu biriwa byenguddemu. Kasuke ne Katonda gwe neebaza era okuddamu okutusobozesa okubeera wano n'eddoboozi okwogera era njagala kwebaza abatuwuliriza mwebale kubeera naffe n'abatulaba. Kibazo linasanze muno mwali basomesa wamu mwali nakutumira n'abalala yakuwadde kawo wange yampadde kawo twesinkanye wabadde ku church naye yampadde contact ngenda musaba kawo mwembi temukyasomesa mwakireka. Njagala kubabuuzaako nokubeebaza kubeera naffe. Njagala kuyozaayoza munnange Ssemujju Nganda okufuna ate ekifo ekirala kya ssaabawandiisi w'ekibiina. Ndowooza gwe gusoose okutuuka ku ekyo aluubirira bwa pulezidenti bw'ekibiina kati ndowooza kye kiddako ng'ovuddeko bwa ssaabawandiisi. So ssebo nkuyozaayoza nakugamba ompe essaati ngiina. Wali osaaga kati ngenda gikunanika. Sisaaga ndi serious essaati ngiina. Nowa kamera tugenda muteekawo wali ebifaananyi babikulu. Era nja kuteekako caption tekitegeeza buwagizi. Ampuliriza Lutindo Ssemujju kanyomanku wayaki Ssemujju buuza abantu mobile billboard. Radio Simba basebo ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza mu nnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Wiiki ewedde ku Lwokuna nafiirwa ssezaala wange
sezaala wange Idris Nyombi ne tumuziika e Kasande ekyalo bakiyita Kasekere. Sezaala we yali Wanyonyi. Yali musambi wa mupiira mu Uganda Cranes ya 1968 ne bamapeera oba ne baddafala ekibazo manye ebyemipiira kuba mapeera ninga mapeera teyali wa 68 yali Dafala Ibrahim Dafala yes yabanyumiza byasambanga nabo n'akochingako tiimu za Uganda nyingi omuli Villa oba mwalimu ne UB n'akochingako n'eyabato. Uyu mumanyi coach Nyombi mumanyi twamuziise obambi ku Lwokuna ewaabwe maka ga kitaawe e Kasana. So njala kwebaza mwenna abajja okutuziikirako nawasa muwala wawe Makerere Kavule awo oyo abeera Mwannyinazi kubanga Nyombi mutabani wange ye Nyombi kati oyo abeera Mwannyinazi ne coach Nyombi nali mumanyi. I'm actually shocked that yafane tutamanya nti kati yaguzanya 68 n'akocinga kati mumanyi balwaleero naye tubadde tumumanyi nga a few years back ng'ayitawo n'alaba omupiira. So abajja okutuziikirako Kasanda mwebale nnyo mwebalire ddala. Ampuliriza Lutindo tusaasira aba family ya coach nina groups z'omupiira nnyingi kwendi. I'm surprised that information they are seeping through era abamu nja bategeeza leero mbagaa nti bannange coach yagenda naye nina gwe njagala okwebaza sigenda mwogera mannya nsuubira nti kawa wamundeetedde nga tolinaamu kirowoozo nti ngenda ogenda mukozesa kulanga ekyo njagala kubeera very specific kubanga kyamanyi ayangambye atuwuliriza bulijjo era kati osabye kaawa ng'awulira eyampeereza ninayo bannayuganda bali very creative ate tebaafuna ku ssente basemujuze baayisa mu palamenti okugatta value ku kaawa naye bakola kaawa mu liquid strips ng'ali ready to drink. Gwe bw'obeera mu ofiisi yo okasumulula busumuluzi n'okayiwa mu kikopo either n'oteekamu amazzi agookya oba agannyogoga oba amata kisinziira ku ki ky'oyagala. Ali premixed bampadde akabokisi era kalimu obuntu nga 12 nendoza wentukidde olwaleero nga busigadde nga 6 olwaleero nga tewadde kaawa babumpadde jjo naye ndaba busigadde nga 6 naye neyanziza ababumpadde kyesigenda kukola sigenda kozesa platform kulanga Semuju baguma abadde akukulisa kugwa mu bintu. Nze ngenda kutandikira awali very quick. Nina omukutu kwendi baguyita Buganda think tank. Olunaku lw'eggulo gwabadde bombarded n'ebifaananyi ne video za mganange Michael Baiga Lulume ng'ayingira PFF. Nembiraba laga nti ono omusajja yasaba obwa president wa DP jjo ly'abalamu kakati agenze Sebamala ng'akyalina mu kkooti nti Sebamala bw'awangulira awo omusango Michael eyali candidate tadda ekyo kimu but olwaleero was even the bigger shocker ngenza okulanga Sebamala Michael Baiga nga deputy executive deputy president kwanza yinga speed nene omusajja yatuuse jjo lwaleero nti omusajja olwayingidde olwatodde shahadu ne bamugamba nti demimba ligwe muwalimu leero kisoboka. Nze nagenda Masaka secondary senior yakubiri nensanga ng'essomero lirinako imam bamuyitanga Twaha nga nvudde bijaba nga ndiseeko okumusinga naye nga n'ebyokulonda byaggwa enkeera ne wangagwa deputy imam era nze nasaazanga abantu tebatuukira ku level y'emu. Kati Dr. Bayega bw'oba ojjukira FDC ng'etandika yalimu abaava mu palamenti ebiseera ebyo abaali mu pafo politics agenza akyuka bukyusi Peter. Abantu abamu ku baatandika FDC ate tebagiyingira ate nga bagitandika butagiyingira. Abantu nga Dr. Okule Park yali mu UPC Ben Wacha baali bamanyi bulungi nti okubeera n'omukisa ogusobola okulwanyisa gavumenti ya Museveni mu byokulonda n'ebirala
weetaagisa nnyo okuteekawo ekibiina nga tekiri ekimu ku ebyo ebikadde naddala UPC ne DP because Museveni yali ajja agenda agamba Obote baawo bakomyewo batta abantu bakola ki meeting zonna ezitandikawo FDC Dr. Okule Paaka yafa yazirimu mwalimu Ben Wacha ne Bamala Tubo ne Basisiri Ogwala Sisiri Ogwala ye nayingira FDC ne bali bayambako FDC etandike ng'ekigendererwa abali mu NRM omuntu si kyangu okuva mu kibiina nayingira ekirala ate mulimu kyotasobola kuyingira Politics Uganda lemiteri abantu kati abamulimu abasinga obungi bakapere yes nze nali mu parliament nga munnamawulire ne bayita etteeka ly'ebibiina by'obufuzi erya Political Parties and Organizations Act mu komite eya Legal and Parliamentary Affairs nga Museveni lyasooka nga sinagenda mu bibiina ng'aga nti ebibiina biina cooperatingira ku headquarters abaali mu komiti eyo nga balooya abakugu nga balina omutima ogwagala Uganda kye baakola ne bagamba nti Ben Wacha akulira komiti bw'anaagenda mu parliament n'afulumya ripooti ya komiti ng'egamba nti ebibiina birina ocooperatinga ku branches olw'okuba wa UPC amanyikiddwa bajja kiwakanya ntukole tutya Ben Wacha lwe banaasoma ripooti talina kubaawo tugiwe medical gwa agenda agisome abe n'alemba nalanga medical gwa egisome engeri abasinga obungi gye bawagira n'ebyo batasomye bajaga nti ono agisomye waffe kati erimu buzibu and that's what happened semunye mwaka kyogo eyo kati yali parliament ya 7 nga akulira komiti yaligo yali Ben Wacha nga deputy we Wandera Ogalo and I was there nange nga munnamawulire kandi niko okugera kati ebyama niwanga semunye tukikola ku lwa Uganda tukiteeka mawulire ate amawulire abalanga batambudde bagenze nga nsigadde mwera bwomu nange nensirika ne tugenda mu parliament medical gwa nasoma report ngegamba parties zigende operating ku branches era as expected abenali ne bagamba yes eteka ne liita baloya ba Museveni balirabira eri katonda sako mukono je bategerya nti owayi ati parties zatusiyo zitedde eno so mu parliament yo mu Peter mubaddemu empuliziganya nadam parliament eyo musanvu neyo bite yo munana dala yo musanvu nga abamu abali mu NRM naye nga balumirwa Uganda nga bakwatagana n'abali mu opposition ne babaka ebintu ebakkiriziganya ne babisalira amagezi that's how Ben Wacha yali agenza okufuuka deputy speaker nga bakulembedde Ben Wacha okufuuka deputy speaker kwaliko Erito Mwine kwaliko Netinyefunza nani ne bagenda ne basanga ne Museveni ekisozi nga mugando musajja ono afuke Museveni anga nti ali principal nyaje yatutawanya yaga nti nga because kati olu parliament mwalimu amateeka semwogerege yawaabira kooti negamba nti komiti yokka eteekwa okusunsula amateeka parliament gayise yali ya rules ne privileges kati nga te Ben Wacha ebiseera ebira yagikulira Ben Wacha ab'opposition bamugamba nti agaane okuprocessinga amendment yaleetebwa omugenzi Mayanja Nkanji nga chairman wa committee nagaano nze nakkiriza wa chairman wa committee ya parliament wekibaleeta nkisunsula nange nga neomuku tumunyiigira kati ate benalemu ne bakyambuka yonagano omusajja is a patriot ne begayirya Museveni amufuule deputy speaker nga ajeewo wapakabulo n'aleeta emaya n'aleeta ayumi n'aleeta ne sekandi naye preference ne batambula era akalulu ke baakuba kolo mu parliament mwalimu opposition ngana naye Ben Wacha yafuna obululu 9 nga parliament yabaka 24 katawangule so point gye ndiko kucha Dr. Bayiga actually omanyi obadde oyogera ku Ben Wacha I keep referring to him abo opposition we bakola boycott ne bafuluma parliament kuteeka ly'ebyobufuzi yasigala yali amendment ya constitution ya term limit yes era biwerako ebyafuuka etteeka erifuga opposition ne yaleeta amendment mu constitution ngagamba nti ekifo kya leader of opposition batugenze mu parties it must be constitutional era yakiteekamu n'okuintroducing naye nga abalala beekandaza olwo bafuluma nga nti bayisiza term limit so kyemudde ekyo Peter kwekulaga nti ebyobufuzi kati afe ababiri mu basemugi tuli bakapere buli kyetukola kya kamera buli kyetukola kikola kyakufunamu bali baatuulanga nebanga nti ng'eggwanga lumu bamanya Mushega help tanyiigire
nga baga nti naye ffe abali historical tugende tutuleko mu conference center mu parliament nga tuliyo ffekka twewunaganyeemu eggwanga lino ligenda kutambula litya naye tuddire Kazibwe vice president atali historical yabakyeyalinga nga tutuula tuba tuliawo Museveni nga guse tetwamuyise nayomba you guys this is a very good meeting why didn't you invite me nagamba actually I should host the next meeting naye olwaleero munsenyu tugikomye wano the meeting shouldn't go ahead kuba nyinayo ka appointment endala naye eddako nze njituuza nanga tetwaddamu kutuula so Dr. Bayiga weyajjidde tubadde tuli mu discussion naye okumala ebiseera era Dr. Bayiga yagenda ogenda Embaale tiyagendayo nti ebyali Embalala teyagendayo nti yagenzeyo ngaebigenda okubeerayo tabimanyi yagendayo bulungi ngaabimanyi naye nga mulimu abatabimanyi bayagala babirabe era ne babiraba nti ekibiina bakitwala bwe batuuka mu nkayana poliisi yalamula wogira nga werekera obubokisi naki kati oyina abantu okubaddiriza mpolampola emitima nobaga nti bannaye ekibiina mulaba nti kuba mulimu era abaali munenyeza nga bwogambye nti bagenda nti Sebamala ali mu kooti ate Bayiga alagawa Akena walubiri bamuwaabira ne bamusinga mu buli kooti ya Uganda High Court, Court of Appeal ne Supreme Court ne baga nti Akena bamulonda irigale naye Museveni naga nti asigaleko kuba president wa UPC era ekyo nze mu ntandikwa nga tugenda kutandika PFF nakigamba nga twawaba omusango nitugenda mu kooti Sekaana mumanyi yatukola naye nga mulimu abalowooza nti twali tukyasobola okugenda na Janankumbi ne tulwanirira FDC ne tuwangula ng'abamu ekibaluma sente ezaagula headquarter eya FDC baazisalanga ku misaala gyaffe nze buli okumala emyaka gye maze mu parliament until last year nga buli mwezi bansalako $5 million abansalako $5,000 na buli mubaka oli ng'agamba ze mu parliament emyaka 15 buli mwezi bansalako $5,000 siwa kulekera nandala kitebe kuli sente zange era nekandaze nga maga nti mumanyi nti kangene noonye gye naakolera ebyobufuzi abakyalwanira FDC mugende abantu abalala kibatwalira obudde ekintu okusinkinga mu mitima gyabwe nti kino kiremeredde so Dr. Bayiga Embaala tiyagendayo nti yagendayo nga tamanyi binaava ekyokubiri wetwabeera ne gye twayita forces of change bw'oba ojjukidde nga teweerabidde Dr. Bayiga yali omu ku bantu abajja Katonga ne Lumu wabaddewo empuliziganya wakati waffe n'ebibiina byonna ffe bye tukonsideringa nti biri genuine so Bayiga si mugenyi Katonga nti tulaba ku mundu gwe tutalabangako tubadde naye mu forces of change tubadde naye mu mpuliziganya ate abamu era naadde magambo eggulo nga tuli mu meeting okinakyo kankyogere si kyakyamanyi nga muga nti Lukwago yalina kaadi ya life membership mu DP ne muga gwe oyaniriza Bayiga naye azze nawe yo wagisuulawo so kati ba actors Dr. Ulume ekisooka I've answered two things omusango Sebamala gwawaabye tasobola kuguwangula naye ne bw'anaaguwangula nga Museveni akyali interested okukola ne Mao bajja kumuyisanga Akena bwe bamuyisa ne Bawalubiri kakati Dr. Bayiga kuba kubayingako time nti kanjira nkyali wano nga bwe tulwana bw'oba oyagala ekibiina osobola okusigalamu ng'obuzaabuza ntulwana tujja kukiwangula naye state bw'eba eteekinze ova ekintu enajana Nkumbi nga batugoba munda mwalimu kifeesi bakukuba engwara olufuluma ku gate police nekukwata nga ne patrol ziri bbiri zirinze bajja bakuba ya bakuba engumi utuke ebweru police nega why are you bringing a confusion here nekukuba ku patrol nga you must decide obere munda ba kifeesi bakukube era nze saali nyayo ne manga nti nze my understanding of Museveni nyinako ko bwe musobola okugerageranya so Dr. Bayiga si mpya mu byobufuzi si nti yayingidde eggulo ero n'afuuka leader tubadde naye mu discussion naye ne bwe yali badde nga byengambe byonna tebibaddeewo ku level ya Dr. Bayiga asobola okuyingira n'atanyize bwe nva mu mawulire mu observe okuyingira politics 2010 wiiki esooka nga nyingidde FDC banonda okubeera omwogezi wa IPC
ng'abanonda mulimu UPC eya Dr. Rotun yali ekyali wamu kuliko FDC kwabangako ne DP ne Luchamuzi n'abalala 1 week gye nabala mu FDC ne bantwala Katonga ewatulanga IPC ne banga kati gwe mwogezi wa IPC nga bwolaba Otunu yava ebweru nga under secretary wa UN natukanga yakulembera UPC so really abadde ne mu hostingirawo ku TV nga manyi nti balese kabiri ti Ronaldo ne ba Ronaldo bafayiringa timu tezibagula ne zibatunda nga biganye baguma owuliriza Ssemujju aligaga nti asajja basayininze Ronaldo oba Maradona atatule ku benchi kati gwe ajiddewo ne bamuwa n'ekikomo oba abadde atuliira munda ng'ali eri. That is one. But the second one, tandikira ku ekyo baguma. So ekisooka nange ndowooza kati bwe ngenda mu PFF nange ntandikira mu kifo ky'obukulembeze gobeera ku kirasha kati bwe ngenda mu PFF gobeera wa ku kirasha nfuna obukulembeze n'otandika okumpostinga gwe nga gwombo nkyaza wano ng'oyagala njogerera ekibiina kya PFF ekikyo isi ensonga nyingi naye esooka nti tetusobola ne bwe tuyingira mu kidaala oba mu kyaki oba wa tetusobola kutuula ku ntebe zezimu nedda waliwo ayingira mu kidaala ne bamugamba nti n'olaba omuntu ng'asituse n'okusituka nti akatebe n'agenda okunoonya akatebe akalala so ye Lulume kati mu opposition Lulume mu opposition abadde musaali si egamba nti omubuusa maaso n'olwekyo bano baba bafunye omuzanyi gwe batagenda ku training tebagenda mu kutendeka omanyi nti ajja angali agenda kwambalirawo so ekyo ndize ndowooza ekirala ndize ndowooza kino kyabadde nga bakyogeddeko nga bakyogeddeko omuntu ajja nabaani aleeta ki nkola ye Kenya kati PFF erina okwetega erabe nti nayo erina okufuna ku ssente eziva mu gavumenti yes PFF erina okwetega erabe nti nayo efuna ku ssente eziva mu gavumenti kuba essente eziva mu gavumenti ziyamba nnyo ebibiina okuddukanya ebibiina n'ekirala nti obwobeerayo ne bammemba bo bennyini babeera n'ennyingiza nga basobola okuyamba ekibiina okutambula engeri abantu ababeera n'empeera nga bafunamu ate balina na office ze basobola okugjamu bye bakozesa kiyamba nnyo nti ne omukiise bw'abeera n'omukolo mu constituency oba ne bw'abeera n'olumbe oba n'embaga oba naki abeerako ne banne abajja ne bamuliftinga n'atalabika ng'ali yekka mu constituency so nali nsaasira nnyo MP wa Jema basalirwa because oba olina okufunayo abalala olina okuba omuntu omulungi mu parliament nti bw'obeerako bano tebajja lwa kibiina no bajja kukuyambako gwe ng'omuntu so ekyo ndowooza ekikulu nnyo ate Lulume bw'oba onoonya candidate ng'oli PFF wakatandika oyo omuwa tiketi n'omanya nti waakiri alina chance efuuka MP so buli kintu nze ndowooza kibadde kikola kiraga nti ono bw'abazze ekirala Lulume eri abadde talina waabeera baabasala ensawo nga Ssemujju bwe bamusala ensawo enajja nankumbi ne Lulume bamusala ensawo eno refugee camp kati bano why kati bali bidi it is a new settlement. Settlement. It is not a settlement in refugee camp byawukana nnyo Bachali yes settlement is internally displaced IDP. A refugee is simanyi oba baguma obawudde nnyo gwoga nti kati bali mu IDP kati bobeera mu IDP tebali mu kampu it is a settlement basenguse
Bafuruki ne bakombowa ekifo kati kyebagezaako kyetuyita okutembuura batembuuzi kati kyebaliko bagenze ne bakombowa puloti awo kati batandise okutembuura balina okulima emmere batandika okufuna nabo ke balya bakole ki naye bazze nga balina ensigo ze bajje mu nnimiro ziri gye babadde sigamba nti bazze nga tebalina ke balina we batandikira so ekyo era sigenda kubeera nnyo surprised bwewabaawo era gundi nupi yakoze kyamagezi nnyo obutaba bantu kadi mangu kuba wabaliwo ababadde bagenda kusenguka bagende mu PFF lwaki simuddiye bajja kugenda mu PFF erina ekintu ekimu ekisinga obukulu bakiyita Kizza Besigye brand PFF gyegenda okutambulirako yeki ye Kizza Besigye n'olwekyo kye nali kugamba nti mu byobufuzi pasoni waliwo individual oyo abantu gwe bagenda naye oyo so Dr. Kizza Besigye kyovulaba bano basemujju bateddewo ekifaananyi nenzijukira yali MP wange win bwe baali bamudi campaign nga bajja ne bagamba nti ye tumuwagira nnyo fe ab'embalala nti ne bwe bateekako ekiteeteeyi kye awo ku polling station tukironda so watadeko ekifaananyi nenzijukira njogera so kibazo kyabadde kino okukolebwa era nkakasa tujja kukomawo wano aba NUP abatafuna etiketi tujja kulaba abamu nga bagendawa ate waliwo gwe nadde njogera naye ekyo kiba kirekawo enkolagana wakati wa PFF ne NUP singa bw'otowadde etiketi wo bafuuka bamawale ne badikampinga nga bagenda wa Ssemujju naye nga Ssemujju babadde baliidinga campaign egamba nti ffe tukolerera opposition eri awamu enkolagana weeri nsubira bakyarikinga kyembadde njagala saagala owabye abatulaba n'abatuwuliriza nti enkolagana weeri eyo tenabakubaawo bakyariking out bwebeerawo kijja kuba kyabyewuunyo why nti bawandiise ne bakwatagana embeera nebeerawo nenywera nga tugenda mu kalulu kijja kuba kyabyewuunyo but bakolaganye ne anti bakoze n'endagaano nze nkugambye PFF bwewandiika enkolagana ne NUP nga tetunabagenda mu kalulu kijja kuba kyakwewuunya ampuliriza nkomawo bwe nkomawo ewa Ssemujju ebintu bibiri ekisooka nti after a very long time nalabye Nabiira Naggayi Ssempala namwogerako wano last week ng'atugamba nti bano ba Ssemujju bapreachinga nnyo nti bagenze mu defiance nti vyeko y'ebibiina tekudeliveringa nti weetaaga anamorphous arrangement nga muli mu defiance temwetaaga kibiina nti naye ate bonna bwe badikampinga bwe bagenda e Katonga eyali erina okubeera headquarter ya forces for change ezitali morphed into kibiina bakoze kibiina naga nti kati abo balimba ekyo kimu FDC mu kurespondinga atugambye nti bano bwe basayininga endagaano ne bamuntu naga nti abo bonna their real deal kwali kusuula FDC bamuntu baava wano ne ba Ssemujju baava wano naye nga their real mission kusuula FDC so it is really a recreation of enemies abagenza okutuula eri ga nti oli kati twamumala oli aga nti bano nti ne Kizza Besigye waabwe actually their mission aga nti Kizza Besigye yamuyise crocodile nti tuyinza trustinga crocodile na mbuzi zo oba na majigo aga nti abo mubegendereze ng'agamba bano nti baatugamba ebibiina tebikola ebibiina Museveni buli lwozimba structure yonna alyandye kati ate bagenze kuzimba structure what are they saying Junganda studios Richard no Chebezo
kyamazima okugamba nti mu byobufuzi temuli mulabe wambeerera ate temuli muwomukwano wambeerera ebyobufuzi so okugamba nti tetwakirizaganya emyaka 5 egiwedde naye nga ffenna twagala tukwate ku buyinza tubeeko kyetutambuza tujja kukirizaganya biri tubyerabire tujja kwekuba ebikonde maybe nga tuzeeyo mu buyinza bwe tuvuganya naye kati kyetuliko kwe kukwata kyetukutte n'olwekyo abayomba ne bakola kiruli ne bagamba nti sibanyo bano babuzaabuza bano bayayi bwe batyo bwe beeyita bwe babeerawo nga balaba nti eno motoka entambula eno gye tukoze tejja kututuusa tetujja kugusa awo buli omu naayingira mu motoka eyiye bwe batuuka eri ne basanga nti emipiira tegyasoboseza gyabaddemu ebituli oba ki ne baddamu emu ne babuukamu ne bagenda mu train nga basobola okutambula wamu n'olwekyo temubeeramu nti byabulabe oyo tusiriddamu kwogera naye twekyawa biba bya kiseera ekyo onoonya kyonoonya bwe kiba tekifunye ng'oweetereza weekubako enfuufu ng'odde mu kirala nze bwentyo bwenkiraba so bwe nkugamba nti ngenda kufuna njagala esaati bagimpe njambale nteekeko caption wansi tiwuli tibweteweri kizibu gwobaza ki mu kwambala essaati nze sibaza nsaasira kisa essaati semuju jampa njambaza kisa ati lwakuba oli muganda wange kati gwebeerako n'ekisa bali abatali baganda bange sibalinaako kisa ampuliriza Lutindo Samuju ekisooka ennaku zino oba ngenze nkula mulimu abantu besimalirako biseera kati Nabiira y'omukubo era oli bwampita nanga Nabiira agambibwa ati obadde oyanukula otya mba ndabanga nvuma awo saagala kusinga kawo naye Besigye naye Samuju okubye ennyo bannange kubye ku mutwe no kyamazima Dr. Besigye nze mpangadde naye mu byobufuzi bukyanga mbiyingira era nze okwawukana n'abantu abalala olumu nzikiriziganya naye olulala nesikiriziganya naye kyova olaba nze nali nkulira kampeyini ya muntu nga Besigye awagira Muriyaati naye sisobola kutyoboola Besigye ku contribution egyakoze mu lutalo lw'okulwanira demokrasi mu Uganda kisobola kukityoboola ne bwe mba sikiriziganyiriza era kyobola akalulu ka muntu bwe kaggwa nampita nangawa nti tukiriziganyize naye at least ku kino ekyokulwanyisa okujjako Museveni tukiriziganya twalizeemu ne tukola ffenna ne mwaka kati ananyiga nnyo nninaamu ku busungu bugira bukka ekiseera bwe kyayitawo nenzirayo kuba Besigye yanga nti ekizibu kya Uganda ekisinga obukulu yanga we have a deficit of leaders ti abakulembeze abeewaayo okukulembera batono abalisobodde okukulembera tebaagala kukulembera abeewaayo okukulembera kiringa nga wala palamenti Peter abantu nga si bya ssente si bya buulu si byaki n'obagaa mu Uganda referendum nga si bino tuyitamu bakulondere palamenti tuyinza obutaddayo ffenna gino kana nga tetuzzeeyo nga terimu n'omwaka olufayinze naye balonda ku abo abeesowoddeyo bwe mwesoboleyo nga muli 3 mwena nga temusaanidde balondako era omu naye nga bwewagamba nti mu kitundu ani yali badde MP nga tewali yeesowoddeyo kumwe abeesowodde banze butalondako muntu n'omu kati nze ebbanga limaze ne Besigye muwe ekitiibwa naye tekitegeeza nti sobola ate kutuuka nga sikiriziganya naye Besigye ogenda nze bwe nyingira ebyobufuzi Besigye yali pulezidenti w'FDC n'alekulira nga ekisanja tekyennaggwako nadde Katonga naye ng'ekimu ku byamulekuliza yagamba nti ebyogenda okwekalakaasa muba mutegeka ekibiina ne bagamba nti neeka etudde egaye tebimanyi si nti yaga nti ebibiina tebirina makulu naga naye yali nsonga emu. Ensonga eyokubiri nti buli lwe mwekalakaasa nga mwekalakaasiza wansi wa kibiina ab'ebibiina ebirala balabanga mmwe
abanoonya obuganzi mu mawulire mukuze ekibiina kyammwe naga tosobola kwekalakasa kwa kujjako gavumenti nga wekalakasiza wansi wa kibiina olina okuteekawo enkola ewa omuntu buli omu comfort nti kati kyetwekalakasa kya Uganda bwe kifuka ekyekibiina omulala tajja kujaga nti abeefuddiisa olaba Kalimba gye ne basibye Besigye wano mulimu abaga nti kati Besigye azze mu kunoonya buganzi kola bya bufuzi alimba tebamusibye ne baga nti Besigye ne Museveni balabika bali mu kakodyo amwesibise akomewo afukewo amaanyi kati myezi tugenda mu 8 Besigye ali mu kkomera so nze okwawukana bane babufuzi abalala bwe mba nzikiriziganya naawe bwe mba sikiriziganya naawe nze Peter ndi musajja musiraamu kali nakyo nkikuwulire nze sitya kubuulira muntu kintu kituufu ne bw'abanga kiina kikigenda okunkosa ate nyumiza wanze nesimba kuwa speaker n'olanya ne Kadaga olanya n'awangula bamugulire emmotoka ensajja zamuvuga nga zimutwala mu ddwaliro nafa kati lyali mulimu bye sisobola kukola era Peter nze manyi okimanyi tewazunga nti bwewegatta kubaguma ng'owangula constituency nga nyambala saati no I will fail naye nga simwegaseeko just purpose nga emunegasizaako yakuwangula ekyo I will never do that onzijukizanga n'enswala bwe ndibeera nkikoze kati neewala nnyo bannabyabufuzi ababibeeramu nga bo tebalinawo kye bakkiririzaamu beetala bwetazi taipu ya bannabiira omulangira ekibuli yatugamba twali tuzika kitaye wa Lukwago n'amwebaza n'amugamba amwebaza obutabeera nga abasajja bakulu abalinga ekikennembe wali kasukaali walaga kakati ampuliriza Lutindo baguma ekikennembe mbadde sikimanyi naye nkitegedde kitegedde ekiwuka ekirya sukaali kitambulira ku sukaali baguma kinoonya wali sukaali mu lonchi y'Abassemuju leero bataddeko eddoboozi lya Besigye nga adressinga olukuŋŋaana era nga bwe nabadde nsuubira komenti esoose okujja nti abasajja bano balaba si balimba bannakinku twabagamba dda be bamu ti obeera otya mu kkomera ne bakuwa omukisa oli yagaa nti oli ali mu kkomera ayogerera ku Zoom ti wali okirabye mu kkomera lyawa ekyo kimu ekyokubiri tibamuwa batya omukisa n'arikodinga message mu kkomera nga bwe walaba ani oli atugaye ne Mandela teyakikola Ssemuju abadde agaa nti wano baaga nti Besigye be bamu ne Museveni mbadde ne mu newsroom oli naga basajja bo balabye nti gwe n'obeera mu kkomera ne bakuwa ne opportunity n'oyogera olinaga abasajja abo ki ekisooka bwe baba Ssemuju baasala amagezi okufuna eddoboozi lya Besigye politically tebadde brand eribbo in terms of presentation nti kati bapresentinze doubt mu bantu abasajja abo ye Besigye lwaki abeera mu kkomera ne bamukkiriza nga ba Edi Mutwe tebasobola yadde otukubira jambo no ekyo Ssemuju yagenda okinnyonnyola gwe nga analyst nze njagala kumpa reaction yo nze ngenda kukuwa story waliwo omuntu yali mu kifo nga alimirira banne bave mu kifo bave mu bifo abamwetoolodde ali waggulu we n'ali wansi we nga ensonga gyasinga okubagamba gye bakola bwe bukumpanya nga bagamba bali very corrupt naye nga ye yasinga okubeera corrupt okay tugamba kati ono eddoboozi lijja kuvaayo kuba yali nga tasobola butasaba ssente nga buli kyagenda okukola ye kuterako omukono oba kyeyagenda bagenda kusaba ssente naye yali takola kintu kimu nga si yareceiving naye nga yazisaba nazinegotiating
kati okutegeka okurecordinga kyali kisinga okuba ekyangu ku technologies eziro. Simanyi wano kye bakoze naye nze ngamba ku experiences zange za technology nga ne mu recording several ninga recording libeera pesa recording libeera pesa kiraba wano ku site kibeerange pesa ya mu recording kati bwe bamuyita yali wa mukisa nnyo nti gye bamuwaabira fayiro kwe yatuukira yali muntu we kati bwe yamuyita n'amuzanyira buzanyizi maloboozi n'amugamba genda ove ku mulimu voluntary gwe wandika suula tawulo genda olizaini era ono yagenda mangu n'asuula tawulo kati nga okugenda okujanga bigenze. So kyembadde ngamba nti okurecording eddoboozi kyekisinga okuba ekyangu ekyo semujja ajja kukigamba nga bibiki bye basimagonize bagire bwe eddoboozi oba baleese erikadde naye ekyokusuula obubonero lwakuba ono bamukkiriza okwogera obubonero obusuula bwe baba bamukkiriza okwogera naye ate obubonero obwofuna nze mukulowooza kwange kuba nakugambye nti brand gye batambulirako ye brand ya Kizza Besigye nagambye nti ekintu ekikulu kye balina bakiyita Kizza Besigye so brand gye batambulirako so balina okubalansinga nti ne bwe tubeera ne doubt wano naye brand eno yeetunda okusinga tugende nayo mwaba na doubtinga babadde badoutinga anyway batono nnyo abanayeyongera betunaafiirwa ne eddoboozi lino tereta brand. In fact nze ndowooza abamu balabira ddala nti ono omusajja wakabi nnyo nti omukulembeze asobola ate olaba ng'alina mukomera na addressinga so nze ne bwe yandibadde nange nga ndi strategist waabwe eddoboozi nandirinoonyeza eyo address nebeerako neya kampani ng'ekifaananyi kansome nono Nahamya Barifaijo aga nti kibazo what you raise jokingly is very serious. In 2006, when Besigye ran for president, even when the Electoral Commission allowed him to stand, he did not have an opportunity for his voice to be heard in Nakivubo, where I was as an election observer. The Semujus at a strategic level need to rethink what message they are sending to Ugandans by having a seemingly more martial government that has arrested Besigye and almost taken him to the precipice of death, allowing him to freely talk to his electorate. Barifaijo Nahamya. Kati nadde simanyi nti Besigye okwogera kigenda kusanyusa abantu bangi. Kubasanyusa kubanyiiza oba kubasanyusa byonna. You see, mu Iran 79 Khomeini yafa yakulembera abairani nga beerwanako okugoba bamuyitaza naye yatuka ekiseera yali sha nga tasobola kwogera eri bantu n'alikodinga tapes nezitandika okutambula mu ggwanga. Kaakati olunaku lwe baasembayo abantu beegugunge bayike ku street bagobe sha gavumenti nga temanyi baawuliziganyanga batya. I think Besigye tukiriziganye wanjawulo kuffe kyobula lwe bamukuma akawulu ka 20 nga kawedde yabaddukako nagawo yaddukidde mu Gomesi yaddukidde mu ki newuwe wakaawo ate ne kalina kibwe yawandiika ekitabo teyatubuulira bwe yadduka anti kati olumu oyinza okuba nga lwo abamuyambye
bw'ebinyonyola n'obaleetera ekizibu n'obaleetera ekizibu. Nina edita gwe nasanga yali wa Telegraph kati yafa yaŋŋamba nti ekimu ku biographies ne autobiographies z'Abafirika ekisinga obuzibu twali tudiscussinga kitabo kya Sam Kaleganjuba naga nti tebatuwa mazima nti naye bw'osoma biographies z'abasajja okuva e Europe bye baakola babyogera kiziba zibaleetera ebizibu. Kin ow'Amaniyu ojjukire bwe yawandiika bwe yamenya omuzannyi mu bugenderevu ne bamusiba emipiira kuba yavayo okwogera mazima. You see, gye natandikidde ndowooza kanzireyo abantu baali kati bati bampulira kambeere within NRM mulimu abantu abalungi ngera baagala gavumenti ya Museveni egwe naye bw'okolagana nabo kisinziira kwani aboogerako. si Honorable Amanya Mushega kanchoba nendoza ne bwenkyogera tekiri hamufuulu. Amanya Mushega nga Secretary General wa East African Community FDC ng'etandika yateekateeka meeting e Tanzania Wafula Luzindana ne Kategaya ne bagenda basinkana Mukapa. Ebimu ku byamuluma bwe Kategaya waddeyo kola ne Museveni FDC nga baganze siri FDC nga bamulumiza oli FDC tewagala n'osinkana Mukapa nga tukutumye naga stupid idiots meeting ya kyamanyi bategekedde kati olwokuba munyiize muvuddeyo mukoze eki mubyogedde. Politics abantu abasinga nze until much later nalowooza nga nti Mandela baawangula South Africa nga teriyo okuteeseganya mpaka yali asumye ebitebe nga nti nina ekiriviiri nga Mandela bamugye ne mukomera bali mukuteesa. Kati politics bwatambula Museveni ajja kugwa wano gavumenti egwe musange nga oli omusajja w'NRM gwe tuwadde ekifo mugaba tono yanonye eki oba omukyala naye nga ali eri akola mirimu kubanga Salim Saleh Museveni ng'agenda mu nsiko Salim Saleh yali Teeso ne bamusiba Karamoja ne bamusiba nga muganda wayingidde ensiko yali jeje yali Katumba Wamala kwa ababiri Katumba Wamala Katumba Wamala yatolosa omujaasi wa gavumenti erwanyisa Museveni yatolosa muganda we mukomera n'agenda mu nsiko neyegatta ku muganda we kati oli wala Katumba Wamala musajja ndowooza wampisa Museveni kyamuvudde amufuula amekamanda n'amaana amufuula minisita wa works. Ebimu tetujja kujanga ku mpewo okubibanyonyola Peter nga bwe bibeera kubanga bimalawo obwesigwa bw'abantu abali bayambyeko okujjako gavumenti nga bali mu gavumenti. Kati ekyabesigye njagadde kiddamu bwe nti generale Besigye bw'abati yali tasobola kwogera ng'ali mukomero omulundi ogwasooka naye bamanye nti ate ne ba actors nabo bakyuka. Mao gavumenti bagendako nga bamuganye okwadressinga Lale ng'akyali mu DP eri awo ku bagiyitani City House. Yali yalikodinga speech ye naddira muzindawo n'aguteeka mu ddirisa ne bateekako speech nga mu office temuli muntu n'omu. Abasirikale ne bamenya office bagende basibe Mao bamuwulira ayogera obwedda bino byenjogera itiziriyo balikodinga bulungi nga bamuwulira eddoboozi ayogera ate abaana abapanga tugende kakati byoyogera sibyewala popular resistance against life presidents baagaana muwango okwogera at all. Baba bali awo nga Kaweesiye mwogezi wa poliisi omulundi ogwo nga bawulira Mwanga Kivumbi ali ku radio Simba ayogera nga n'amasimu gajja gamubuuza era agaddamu mandi ano nga Kaweesi anzinzeeko n'abantu be bagenda okutuuka mu studio nga nze ntuddemu kati ekyo ne weesiyongereko kirala bw'obeera nga but Samuju kyotodirinze nakyo kyekiri ekya image because mu field mwe mulimu abakyalowooza nti ne Besigye ono
tuli naye kakati bagamba awo we batandikidde olaba ekyo Peter tewali omunabi abufuzi tatuuka ko nze nyina musajja yanganise muju ku bintu byogera ku Museveni mu parliament nga takusiba toli mukwano gwe kati awo bagenda kubeera human nature omusajja omu bamuyita nyali mvudde Mutembo Misiri yali muwandiisi wa kitabo nga wandika bitabo mu bwabu tubiyita mutwala oba mu Luzungu yali badde nga zi novel bebityo story mpanvu naye let me cut it short yanyonyola omuntu tasoboka human being muzibu musajja yine ensolo n'omutabani ng'ensolo nkadde omuntu gwe basooka okusanga nga agituddeko nga bombi bagituddeko n'agaba abasajja babi ne mutuula ku nte nkadde nga ndwadde muli babi ono n'alekako omwana gwe baddamu okusanga n'agamba nti ate omwana yalina amaanyi ate omusajja omukulu yatamuza ebigere n'aggyako omwana n'agituulako gwe basanga n'agamba nti ate omusajja omukulu yali saasidde omwana ne bagivaako ensolo n'etambula ng'eri yokka nabo bali ku bigere gwe basanga nga siranga bantu basiru nga bantu ensolo yakutambulirako ate etambula yokka kati bamitanga Juha n'akola conclusion ng'agamba nti buli lwokola ekintu okusanyusa abantu it is not possible bw'onaakola kino ono nga agamba olaba Ssemuju gwe yanga nti ebyogera ku Museveni ebyo nga tuli mukwano gwe yali wadde yakusiba dda nze njagala nnyo kwaba agandi Museveni ne Besigye be bamu bamuntwalira Luzira bamunsibireyo emyezi 3 gyokka bwegiti Besigye amazeyo 7 nze gwe wajja waka kuleeta Peter nga wansibye wiiki emu navaayo nkozi wiiki egi ampuliriza Lutindo